Mama Fina achiguddeko abantu bako Lilipazo atabukidde Katikkiro Charles Peter Mayiga ebyama Bobi Wine ne Honorable Joel Ssenyonyi omusumba Rosias Bujingo avuddeyo naye n'akudaalira abo bonna abasekeera mukyala Susan Makula nga bwali malaya byonna ogenda kubanga wamma obifuna wano ku Suvia News Extra mugamba mutya mwasibe mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video n'omujimpe like kira nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell olemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra Suvia Airport Pickup and Transport Service ba customer fa barungi mwe bali kutuwagira era nawe wenna atanaba kuwagira Suvia Airport Pickup mukwano olinda kisheka shirafidembe musomi wadduwa era nga kola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko agenda kulombera ate wama edduwa monange sigenda kulisa bwentyo onkutandise ne munna masaka munange Lilipazo ono no mukwano avuddeyo n'atabuka n'ayogera bingi nnyo eri Katikkiro Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okukyaza omuyimbi omujamaika Spice Diana ng'ate mbw ayambala bubi akunama kyokka ng'ate bo bayimba ennyimba naye mu nnyimba zaabwe bo zaabalemesa okugenda mu lubiri bingi byayogedde n'agamba nti era ye munyiivu awulira ekiziyiro kwegamba akatambika aka tuwemula n'agamba era gwanasanga ng'akuba ennyimba zaffe amugobye olulagala luwemula ko ne batugoba e Buganda ne batuteekako ekyobuwemuzi n'agenda akyaza omujamaika Black China was the China pumpu Kofi Simanyi was the China pumpu fakina pumpu demu sikina pumpu namwambaza Gomesi ne banywa omubisi gwa Kadoma ne banywa ku kita embuga fenga bwe twagenda yatwekweka nayenze ndi mukasa ndi mpewo ya Buganda enkuba eritonya ne kulukusa mpaka mukayanja kakabaka nakolima era ne kakati Lilipazo wato munange Yesu musanyufu yadde n'akatono eri Katikkiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga bonga bo abaana enzaro yakuno Abaganda ayinza atyo okubagaana okuyimba kyokka ate nakiriza omukyala asitama Spice Diana ono omujamaika omanyi yagenda mu lubiri bamusanyukira bulungi nnyo naye nga ne Mama Fina mukwano naye akiguddeko abadde ku mukolo ogumu n'avayo n'alamusa ennamusa oba ey'eddiini ti omukama mulungi kati nga yagala bamuddemu nti obudde bonna omukama mulungi era zembeera ze weewa watolowooza bamuzeemu akanyiza kwogera omukama mulungi naye nga waliwo yadde ayitaba bakimukozesa okolabe kiki ekibaddewo ate tweyongereyo wamma omukama mulungi obudde bwonna jogedde ekigambo mukama mulungi ne musirika kuba mwina kye mumanyiddemu ekirala naye mukama mulungi okwo okubola kwe twagambye mukujjewo kuba bwenyimira ne munda bamu ate ekirala kisobola okunyiiza ate wenkunyiigira bw'otanzijako omukisa nzijako ekisiraani Mama Fina bw'atyo munange akiguddeko omukama mulungi naye nga waliwo amuddamu nti oba obudde bwonna naye biwooza agamba nti ye otamuggyako omukisa omuggyako ekikolimu n'endowooza abantu baasobedde omukama kiki yenna bw'abadde ategeeza munange bwenkuzaako eno ku mawano mwana muwala King Dionce akyali muwala abeera musajja anyway kyonna kiyeeyita munange nno mukyala we wa girlfriend we amusurprisinze n'emmotoka eyo nga woogiraba munange takomyeko ekyo n'amwebaza okumubeerera okwegamba nga era w'omanyi abantu abafumbo naye munange omukyala ono King Dionce ekyamala enviiri ku mutwe nze yagenda ewaabwe nga manyi engeri gyasazeeko amabeere gyakoze ebirevu ye yayise ekisajja nga manyi bagenda kumugoba ewaabwe naye munange omuntu w'essente mulaba edduuka we yatuuka bamwaniriza bwaniriza era ne bakola n'ekappataawo ne ngamba kiki kino
nenga bwekuzaako eno ewa Chosen Becky omanyi yakava mu mikolo gya bbaawe Professor Ssekajja yamukolera no birthday yali y'amaanyi naye munange naye omwami bw'atyo bw'akoze yalonza kigamba ndowooza kintu kyayinza okukola amwebaze kwe kusalawo n'amugulira iPhone 17 era nga olaba Chosen Becky agambye nti mukwano content kayitingane ku makya mu ttuntu kawungeezi naye nga bwenkuzaako wano munange mbadde mpita ayite eyo nensanga omwami Calvin Kayanja ng'ayina ye byayogera ku Bobi Wine kw'otadde n'omwami Joel Ssenyonyi ngenda kuba nga mbikutuusaako akatambi maaso wano tukalabe ate tusobole okweyongerayo wamma n'agaleero. Bobi Wine n'akabinja ke bamaze okukakasa gavumenti ya mwami Museveni era olwaleero lwe batadde omukono mu kitabo ekikakasa obuwanguzi bwe. Bakkiriza nti beetaba naye mu kalulu era ne bakkiriza nti yabawangula mu bwerufu era gavumenti bagiwadde ne leader of opposition. Wano bulijjo lwe mbalinze nkakasize ddala oba mukolagana ne mwami Museveni mujustifyinze nti mulya mu kimu. Temuyinza kutugamba nti omusajja yababba akalulu. Temuyinza kutugamba nti eyawangula ye Bobi Wine ng'ate olwaleero musayininze mu kitabo ekikakasa obuwanguzi bwa President Museveni era gavumenti ne mugiwa ne leader of opposition. Mwe gye mubeeredde nga mwebase ng'abakulu bakukutira mu ndagaano. Mukimanyi bulungi nti gavumenti yonna okukakasibwa amawanga agavujjirira ebyokwerinda ebyobulamu ebyenkulaakulana gayina okulaba gavumenti eyimiridde nga n'eyekisikirize weeri. Kati olwaleero eyekisiikirize emaze okuteekebwako omukono n'agikulembera wali ye Joel Ssenyonyi. Kino kikakasa gavumenti ya mwami Museveni mu international community n'amawanga agatunuulira demokrasi. Omuzannyo gwe babazannye mugulabye. Njagala weetegereze bino gwe Lwankole tambuza video. Abasajja abaatufera nti President Museveni yababba akalulu olwaleero batadde omukono mu kitabo ekikakasa obuwanguzi. Gavumenti bataddewo n'eyekisiikirize okakasa international community nti mwami Museveni yatuwangula emisana tuku akalulu twakalimu era tusazeewo tukole naye emyaka 5 oluba mwambudde obwa dikiteeta. President Museveni Yesu Kristo nyabo bino bibaddewo nga muli eyo mwasaamiridde bafuutu soja abakulu nga bakukutana kitabo era weekyogerera bino kyazzeeyo dda mu tterekero bo baakakasiza obuwanguzi bwa President Museveni era gavumenti ne bagiwa ne gavumenti ey'ekisiikirize ne leader of opposition yajjudde waali bagenda kumuwaliidikka bamuwe kulembera n'emuggala n'emudda eri ne budget ennene. Ansomoledde ebyama bino ate nyongedde okubatya abaana ba Nuupu. Mugenda kubba bannayuganda, mugenda kulya zikiruddu, mujja kulya n'ekisaawe ky'Entebbe. Mutugamba mutya nti omusajja yababba akalulu. Mutugamba mutya nti mulina pulezidenti mulala. Ne mukkiriza muteeke omukono mu kitabo ekikakasa obuwanguzi bwa President Museveni. Lwaki mufera bannayuganda? Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja n'ongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera. Kati so gwe wenna atanaba ku booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano? Booking a Suvi tweyongere.
Omusumba Rosias Bugingo bw'atyo munange ye avuddeyo n'asekererawo bonna abaamusekerera nga awasizza mukyala we Susan Makula nga yakamuwasa agamba nti ebigambo byayitingana bingi nnyo ku makya Mutuntu Kawungeezi Matumbi Wudde Matulutulu ng'omukazi wali malaaya waabeera mu kasino bw'ataazaale bw'ataakola ekintu era waliwo abasumba abamu bo abaagifuulira ddala topiki na guno gwaka nga bakyayogera ku mukazi we nenga balona avuddeyo n'abasekeera n'abaali bagamba mbu talizaala bingi byayogedde ku otadde n'abo abaamuloga abatwala paadi ze mu mukwano bamukomye okuzaala avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna mumala budde ebintu olunaku lwe bwakya ne bategeera nti njagala Susan Makula Bugingo ne mubalagaawo nga nawulira ebintu neba pasita waliwo pasita yagifuula project myaka na myaka malaayo oyo nensanyuka kubanga yamugulanga naye teyasobola muwasa kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga magezi gaze ate oyinza okulumiriza omuntu oba amalaya nga tewamugulaako abala ne bagamba talina na baana yakoleranga eyo mu kasino kaakati eyo mu kasino gye yakoleranga mu kifo ekyo ekyazaala eyo munnange gye baakubira obwamala ne n'abaana bakijjamu ne bagisula ku kasasiro era talizaala nze ani abaddaga nnoonya baana njagala mukazi alimu amagezi ategeera nawulira ebintu ku Makula byo wali owuliddeko ne byesiwuliranga ne byotowulirangako byonna nabiwulira nawulira bingi naye ate naye yampulirako bingi naye bw'olaba omuntu awulidde ebintu n'akugamba nti omanyi nze naawe awo omanya era abaleeta kwagala maleetema gye mulaga nze buli aŋŋamba ekintu ku muntu ayongera munjagaza kubanga bw'oba toyina nnugu ku mutima gwo lwaki oyogera ebyo obyogera nga bafunyeyo ddamusaana bwe mulekawo ofunamu ki munange nga neyagalira Makula wange kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga njagala Makula era njagala Makula nga njagala Makula nga banoonya kye batannaba kwogera byonna ababyogera bakima n'ebiri mu Geyeena nabyo nga babireeta niwabayo neyewaana nakati akyewaana mbu yaba paadi ze twamuyambanga netumusuza ewaka laba omuntu gwe muliisa gwe musuza gwe mujjanjaba bwasigala nga akebera mu kasasiro laba bamuli mu paadi ze naye ng'ogwo omusaayi ogwafulumya omuntu aba takyagwetaaga gwe tomanyi n'amaanyi g'olina omuntu ayagala gwe atutte peti eyo ne bwogitwala n'oginyoola n'ogituga nze eno obulago bwange tebuna kye buba wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi zikubira baggu mu linnya erya Yesu olinga agamba nti oyo mukazi gw'olina paadi ye nagimma nze nali njagaza ki abasajja tebaagala naziraba maliriza twagala birala paadi nedda bw'abaawo azaagala azikole ki azitwale ali eyo yeewona nti yamba paadi za mukyala wange twamalanga omuwa emmere tumuliisa tumujjanjabe si mwaka gumu seebiri seesatu twebaza Mukama okuba nti yamutuleeterako ne tumulabirira naye nabba paadi ze weerabirire va ku bigambo akagambo ako nkakuleetedde nga nkugamba take care of your health bw'atyo omusumba Rosias Bugingo bw'avuddeyo n'akudaalira abo bonna munnange abaatwala paadi za mukyala we Susan Makula okumuloganga bw'atalizaala munnange bwe nkuzaako eno ewa Kasuku ye kati akyali Kasuku munnange ono yafunye wa brand ambassador wenjogere essaawa zino bali ku press conference nawo ngenda kubanga mbabuulira ebivuddeyo nenga
mukwano muyina maaso wano teerabidde banne mu kino ekyamutuusewo kubanga agambye Zubeda agenda kuba maid kati ate Mutyaba ye agenda kuba driver kati simanyi Frank Antambi ne Sharon bo kiki kye bagenda okuba nga bakola kale katubirayo biki ate tweyongereyo His Excellency mugambye wano nga tanaleeta kitooki ne mugamba mulese e Kampala olwoze mba ngenzi nedda mu diplomacy baba kudeployinga bakudeployinga ne family yo yonna kati naye atandika okweyita mukyala ambasada no teyeeyita abeera mukyala ambasada era ne passport abeera naye red abeera ne diplomatic passports abeera ne diplomatic immunity n'abaana bo bennyini babeera ne diplomatic immunity then mu nsi gy'oba ogenzeemu obeera ne motoka gavumenti ekuwa emmotoka ekugulira n'ennyumba mw'obeera your residence ne bakuwa education y'abaana bo until when your tour tugiyita tour until when your tour is done ne balyoka ne bakuwulidde actually ekirala ky'aba asobola okukola nti aba asobola okgenda n'omukozi we omukozi maid yes maid you can go with your maid osobola n'ogenda ne driver wo gwe weesiga ekitegeeza kati mbeera Mutyaba aba agenze bweru naye Mutyaba oba ogenda naye mutwala nga dereva naye abeera ali paid for then bosangayo ba first consular tubeera ne ba first consular ne tubeera ne ba councillor ne tubeera ne ba second consular ne tubeera ne deputy ambassador eyo yonna team maid mba ngenda twala Zubeda kakati ekyo ndoza wandikiwadde obudde n'okirowoozaamu nnyo abawala baagala otambula mutwalira ku mugugu anti wulira maid okusinziira ku mateeka ga diplomasi tava waka awo maid abeera tava waka era osobola okusanga maid wa ambasada nga kuva lwe yayingira eggwanga eryo atambula ne bamugja waka n'agenda ku moolo ne bagula bye beetaaga ne bamuzza ewaka talaba nsi wagiraba actually ambasada bw'atambula ng'alina emirimu emitongole gy'agenzeeko alina kusigala kukuuma waka so Zubeda ogenda kuba omukoze bubi ye mumpi tekijja vaayo bulungi tekijja vaayo anti mbadde manyi alimu akatiba k'aba maid sebo be bafaanana batya bwe batera okuba abampi naye ng'okimanyi nti obulamu bwange bwonna I have never had a maid at home lwaki management yagamba buli kimu tugenda kyekolera kituufu buli kimu tugenda kyekolera so ebintu ebisinga byonna Katonda atubeeredde wa kisa ntubikola naye bw'oba ogenze n'omukyala mu nsi ezo oba olina omuwa aba yeetaaga maid ensi ezo olumu zibeera quite very heavy mu kufumba mu kuteekateekera because gwobeera oli ku paperwork asinga kimu bibiri obeera mu email kimu bibiri obeera mu meeting kimu bibiri obeera otusakira wabula kyamagero sebo ebintu ebyo soko abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde
amanya ge nenga ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu